wowe mwebana mubanaga mujamba wali tokobula Rema Namakula ekikigwe bannange nze nabimanya nti oyo Hamza Sebunya alinayo omukyalo omulala ekikigwe ate mulowooza Sebunya teyafunyeyo omukyalo omulala bannange twagafunye eddagala mu nkubo mama eddagala bino byenjagala ddala Rema Namakula gyokusabira obufumbo bwo bubeere nga bukwegezaamu okutsuka yesawa naawe kirozeeko kinalozako ekikigwe mwebana mwe musoke muteba naye malokutolugabo nabiwuliddeko mbuni Hamza Sebunya ono mwami wa Rema Namakula nanyinyekoza mukyalo omulala mbwalinayo kameketsu eresawo yena kameketsu kagenda kulinnya helikopita kajja Uganda mubitolanira omukyalo alinya nyinyi abeera musiza wabweru lwakuba nti besi bagikweka n'emikolo kijja bese tugenda gibikiringa tugenda kugikweka for now ekigwe ebino byetwagala wama Hamza go omusajja yena yeetaya omusajja yena ng'olimusiramu olwokubanja n'abakyala bana okitegeera Rema Namakula mubeka enamba otunyumirwe ffe ebyo byetwagala ekigwe kati Rema awulira fa Rema nange omusajja wange gwedalina nkontroli na mukwano byeggwawo kasika kenzo yakulekawo tamala tulaga nti talina kyotugamba kaze ate kwetugerera n'omusajja wasooka n'omufuka yategeera ti kyoli kisinamala okweyambulira n'abungana okugenda kati kirina kyotugamba kubanga omusajja omusiramu wamugenda kukimanyi nabate sikwasuse Rema Namakula tesigwage misembe totutama mpawo atalikaba nawe yesaawanyo ekigwe nze gyali papatizo tugamba baguddewo estate empya wali eri ku luguudo lwa Mukono Kalinga Road ekiguzi kyamba kikasobola bw'oleeta emitwalo 9 cash kakuwa poloti okitegera 75/5 eri ku screen yawo kukosa nyina okubanga nteekako oba oguriza inbox mbere nga ntikuwa ate teweerabira love masi ya pepsi nyiriza mpozi n'ekirala ku bifoza na accessories y'okukinga gw'okulinga ekikuwa kusonga kaki ensonga z'amasiwo mwebana mwe zaagala kweyongera ebintu nja kubabaho nakusawo nayo balage n'ekifaananyi balaga omukyalo oyo mabuulire amanya ge mabuulire enzaalwa ye kubanga eyalumpadde yaŋŋambye nsooke mbaweeko postata zengambye nsooke mbaweeko olwo era wenjogerera oligambe essaawa yonna ndijjako kaki akabubi nze yansosola olufuna kuba byedakyalikiza ekigwe Dr. Hamza nze sikumanye tomumanye ebyafamire tebinkwatako whatever it is naye mbadde nkusaba bambi toswaza mwana waffe toswaza mukazi do not embarrass the woman her career obulamu bwe bwonna yabuteeka online n'abuumuza n'amanya nti nfunye Hamza. So if it is true what Sengasi is saying, because ebiseera ebisinga blogger ne bwaba kale ng'ayogera nnyo ng'akola ki muba mukyakere nkyana ayogera nga kituufu. So bw'aba akulinako information nga naawe mu mutima gw'omubuliri bw'ojja okimanyi ekituufu olina omuwala mugenda ne ku buzinga. Omanyi mu abasajja mugenda ne mwirabira nti osobola okukwana omuwala ng'amanyi mukazi osereebu n'atandika okunyumiza banente awe Rema talina kyalina mwana bawe ensula naye biki ng'ebifaananyi abiina ate bagamba omuwala sima munyankolo oba munyarwanda. So your wife is a full package. She lowered herself n'akufumbirwa n'akubrandinga n'akuteeka mu maaso n'akulabirira n'akufuula omusajja buli mukazi esaazi no gwe yeegomba okuggyako nze buli mukazi yenna gwe yeegomba. So bw'abanga mukazi wattu akutaddemu kubanga kirizagana Hamza olina ebintu by'ofunye because of Rema olina wootuuse in your life because of Rema because Rema had friends okitegeera today olina brand z'otuuseeko because of that woman. So nze ng'omukazi munne nandisabye kubanga video engeri Sengasi gyalumiriza wadde yes mumuvuma but today she may be right. Hamza mu bitiibwa byama bane abasajja mu abakazi mu bitiibwa bw'owasoma n'abandi nga mulungi nomanya nti takyalina waalaga nomanya nti kati muyina she cannot go because bambi asookerawo ng'agamba brandi yange sikyagala kuswala ngendako era nkyanvayo mbagambe ne wano nnubye banjajinge of which wali ofa batagenda mujajinga because once your marriages nga obufumbo buganye walk out olaba nga biganye tambula mwemba buli like I support boys ne mulimu abamu ne mulimu embwa gyogenda ofumbirwa nga kituufu olina otambula. So me deep inside me n'ennaku zino engeri nze gye ndabamu Hamza ku mikolo abostinga nnyo. There is even a certain video enaba Rema yali amuwa juice oba nga naye she was joking yali sarcastic n'amugamba nywa akadagala kaggwemu. So the way the guy walked away nga so people have issues in their marriage. Nekyo bamanya Sengasi ekyo kyokka kibayogedde kyataanudde ebintu bingi mu maka ga munno. So nandikusabye ng'omuntu nti bw'oba olina obujulizi oba anything nga tonnaswaza muwala oyo nga tonnaba muswaza kale weereze management ya Kenzo oba Kere ekyanoonya Namulondo anyone close to her because temanyi obamanyi
obagambe nja Rema ayogere nange. I have information. I know she will take time akubiri agambe okay, you want to talk to me. If you have evidence mugambe, but do not expose her marriage. Tomu exposing abambi mutira career ye ushegera cause wali yabamutrend bagamba olaba Rema yabamufumbo n'agenda katali bulungi so bokene ntano je data engoyo mbu oyina omusege biki ekyo kyokka kita brand ekyo kyokka kisobola okuta endorsements ze zonna ekyo kyokka bwabadde bwe bagenda mita marriage conversion yonna biba bifudde because bagenda gamba wetetsa mwito redo ofumbo bwe bawa ayenda ugenda bulirira kyabakazi ushegedde so what a brand ye ng'omukazi so talk to her on a personal level olwaleero senga sidi nsaba nganze bambi yogera naye tomutira brand ye tomutira bufumbo bwe kyonna whatever she's going through just mu bakazi bonna kale leero senga sidi I'm begging you Rema yemuleke leave her. But however, Hamza, if you're doing this nonsense, direct fire on yourself. Tula wansi wekube mutumo otunyo mwana w'abandi. Abakazi tulina empisa embi. Abakazi tuba n'embeera mbufumbu. Buli mukazi yenna tewali ali perfect. So, kiva kufuna musajja nga mukakamu nga mugumiikiriza. Naye kyezasenga sidi bambi tokikola. Nga nawe bwena abaana bawala botandyagadde muntu kera nja kwanika mwanawo bambi mbadde nsaba ye Rema muleke bw'oba osobola osaana obukakafu obuweereza Halima Namakula kozi Halima Namakula is open enamba yogifuna n'obimuweereza n'omugamba muwala bwe bba waayenda Halima ye asobola okubako engeri gyakikola but do not expose her kozi olwedde okoze damage emala okitegedde senga sidi n'olwekyo nkusabanga mukyala muno nkusaba nnyo newankwadde nze siri musiyazi but nsabanga mukyala muno kulwa Rema ne family n'abaana be ne repetition ne endorsement zayina bambi don't do another video ne bwoba olina obukakafu please tusaba naye ddala bannayuganda baagala ki bannayuganda mwagala ki ddala Alien Skin bwe yakwata ku mwana gwe bayita Champion Gudo bannayuganda mwavaayo ne mugamba Alien Skin erinnya alikolera ku mwana ettutumu alikolera ku mwana era ssente azifunira ku mwana Alien Skin yatuuka nayeetamwa ebigambo by'abantu era ne yejjako omwana oyo abantu abayogereranga Alien Skin n'omwana Champion Gudo tebavangayo okugamba nti Alien Skin we yakoma we tuba tutandikira omwana obulamu bwe bwadde emabega 80%. Bannayuganda baagala ki ddala omukazi Mama Glo bwe yavaayo n'ayamba omukazi gwe bayita I came on foot omukazi eyagwa eddalu omukazi eyali asula ku kkubo nga yeebakibwako n'embwa omukyala Mama Glo n'akwata I came on foot n'amutwala ewe nga tamwenyinyadde n'amujjanjaba abantu ne bamukyawa bakasitomazi be ne bamukyawa omuwala olubadde okutereeramu bannayuganda ne basitula enkundi omukazi ne bamuvuma ne bamumalamu ekitiibwa ne bamutyoboola ne bamukonjera nti nno musiyazi nti asiyaga I came on foot nti era amukolerako nga sampo naye ng'ate bannayuganda bano omukyalo ono Mama Glo I came on foot yamujja ku ntaana Mama Glo yeekyawa n'akowa ebigambo by'abantu n'agoba I came on foot. Bannayuganda abayogerera omukyalo ono Mama Glo tewaliwo n'omu yavaayo okuyamba I came on foot. Kaakati I came on foot yaddayo dda ali ku street talina waabeera. Bannayuganda mwagala ki ddala
omuvubuka oba omusajja gwe bayita omukunja atasera yayamba omulalu gwe bayita Queen Sheba nga yalwala ne siriimu n'amujja ku kkubo n'amujjanjaba n'amurehabilitatinga nga tamwenyinyadde n'amutuusa ku levo atirisitiko. Bannayuganda ne bavaayo ne bagamba omukunja atasera akozesa omulalu Queen Sheba okufuna ssente nti era kwaliira kwagaggawalidde kwakoledde erinnya. Omukunja atasera yatuuka ne yeekyawa n'akoowa ebigambo by'abantu n'agoba era n'ayawukana n'omulalu gwe bayita Queen Sheba omulwadde wa siriimu. N'addayo ku kkubo kkiriza obagaana Sheba yaddamu n'agwa eddalo. Abantu abayogereranga Queen Sheba wallahi ya Mungu teri n'omu ayinza okugamba nti Queen Sheba kagende amugulire ku mmere asula ku mifulejje abasajja baddamu ddo mwebakako eddagala yeerabira okuddamu okulimira. Bannayuganda mwagala kiddala. Omusajja Frank Gashumba yayamba omwana gwe bayita Aisha Nabukeera ng'ali ku mugo gwa ntaana nga talina bw'amuyita nga yenna aleenya. Gashumba teyeenyinyala mwana ono n'amutwala mu nnyumba ye. Abantu ne bamwogerera, abantu ne bamwenyinyala, abantu ne bamukyawa. Aisha n'amusomesa n'afuna amadiguli n'atandika okufuula Olungereza n'alinnya ennyonyi. Essaawa zino bannayuganda ne bavaayo ne batandika okuvuma Frank Gashumba ne bamutyoboola okumumalamu ekitiibwa ne batuuka n'okumusibako ebigambo nti yali ayagala kureepinga omwana ono, abamu nti yakozesa omwana ono. Naye ng'ate beerabidde nti yamugja ku mugo gwa ntaana. Abalala Frank Gashumba yakozesa situation y'omwana oyo n'agaggawala n'afuna erinnya Frank Gashumba mbu. Bannayuganda bamutegeerera ku Aisha Nabukeera mbu ye yali amufunamu era yamufunamu. Bannayuganda neweebuuza baagala ki? Bw'abeera nga Frank Gashumba erinnya alifunira ku Aisha Nabukeera, bw'abeera nga ssente zifunira ku Aisha Nabukeera, bw'abeera nga ettutumu alifunira ku Aisha Nabukeera, igwe munnayuganda wali luddawa? Gwe atayagala ssente, atayagala ttutumu nga mwami Frank Gashumba lyalina. Bannayuganda mwagala ki? Gwe munnayuganda abanaku baggwayo, gwe lwaki tokozesa omukisa ogwo naye n'ofunayo omunaku ne olyoka ofuna ettutumu ng'erya Alien Skin gye mugamba lye yajja ku mwana Champion Gudo? Bannayuganda abalalu mu Uganda baggwayo. Omukazi Maama Gulo, abantu bano tuli beebazaako ddi? Omukunja atasera abalwadde ba siriimu baggwayo ku kkubo. Bw'abeera nga mugamba yakozesa omulalu ofuna ssente, gwe toyagala kugaggawala, gwe toyagala kufuna ssente, gwe toyagala kubeera wattutumu nga omukunja atasera, nawe genda ofune omulalu omuyambe. Bannayuganda ddala mwagala ki? Abantu abagezaako okulaga bannayuganda bannabo omutima omulungi mubakonjera, mubamalamu ebitiibwa, mubafudde ekitagasa, ne mubabbisa, ne mubatyoboola mu bantu. Naye nga ddala mwagala ki? Mu butuufu bannayuganda abatayamba okyasobola okuddaawo n'omusalira omusango? Okyasobola okuddaawo n'osalira omusango omuntu abeera mu nnyumba y'ebbangalu ng'alimu yekka? Okyasobola okuddaawo n'osalira
omuntu atula mu mmotoka ye n'ateekamu embwayo bakakkapa kuba bw'anaasembeza omuntu mugenda kumwogerera bw'anaaleeta omuntu mu nnyumba mugenda tutandika yaleeta mukozi naye ng'ate muntu kyabeera n'omuntu nga takola era Aisha Nabukeera bw'abeera nga Frank Gasumba yamutulugunya n'amukuba mwali mwagala Frank Gasumba akuze Nabukeera ng'ekintuntu ng'omuzadde w'obuvunaanyizibwa aba alina okulaga omwana ekyokukola kuba omwana ne bw'oba gwe wamuzaala nga yava mu ntumbwe zo oba mu lubuto lwo omwana olina okumulaga ekyokukola naye bannayuganda abantu babi abantu basasula bukyaya abantu abalina emitima emirungi kubanga gwe kennyini ampuliriza oyinza okuba olina omwana gwe walaba ku kyalo abonaabona omuntu gwe walaba ali mu mbeera embi n'omusembeza n'omuwa kapito n'omuleeta e Bulaaya n'omusuza mu nnyumba yo omuntu oyo gwe wayamba n'osasula school fees essaawa zino emirerembe gy'oliko nga gyava mu kuyamba bakuvumye abamu babasibye abamu babatemudde abamu bagwa mu mirerembe egyo ne baloga famire yonna ne bagisiraanya lwakuba wasanga omuntu ku kkubo n'omuyamba lwakuba wasanga masikiini n'ogiyamba lwakuba wasanga omuntu yeetaaga obuyambi n'omuyamba bannayuganda mwagala ki ebintu bino byenjogera ebyaddala mbijja ku bantu balinga 4-5 mwami Frank Gasumba emirerembe gy'alimu okutyoboolebwa kwalimu olw'okuyamba Aisha Alien Skin Champion Gudo bannayuganda baamuvuma ne bamutuuma buli kimu nti ayagala kusaddaaka mwana kaakati Champion Gudo okuva lwe yayawukana ne Alien Skin erinnya lye lyongera kugenda mu maaso bakokka bannayuganda mwagala kulaba abantu bali bubi bokka I came on foot embeera gye yalimu bannayuganda kambabuulire twali badde twerabira embeera yonna esobola okutuuka ku I came on foot ne tu appreciate nga bannayuganda bonna twandibadde n'omukyala maama Ggulo tumuyita muzira n'essaawa zino oli n'ateeka ssente ze n'ateeka data ku ssimu ye n'amala ebiseera bye n'avuma omukazi n'amuyita omusiyazi asobole okwennyisa omutima gwe ayawukane n'omukazi ono kaakati nyabo bannayuganda bannange abasinzira omukyalo ono omutyoboola maama Ggulo kati bwe yayawukana ne I came on foot mwafuniramu wa mwali muwala na I came on foot mwali muwala na Champion Gudo mwali muwala na Queen Shiba oba mitima gyammwe emibibi bubi wano nno wenkusabira gwe munnayuganda munnange ayinamu emitima oba omutima ogw'ekiyambi ng'ogwaba Eddie Mezaya ng'ogwa Frank Gasumba ng'ogwa Alien Skin ng'ogwa Mama Glo oba ng'ogwa omukunja atasera omuntu oyo gw'olaba ali obubi muyambire wala tomusembeza mu makaago tomuleeta 10 ku 10 mu bulamu bwo muyambire wala muwe omukono ng'omuyambira wala nkwegayiridde mupangisiza akayumba ng'omuyambira wala kubanga omwana gw'otazadde atavudde mu lubuto lwo oba mu ntumbwe zo bannayuganda bagenda kukwogerera nti teri ayamba nga talina kigendererwa olwo bakutandise bajja mukwebasaako bajja mukuliisa
nga maama ggulo bw'olaba ebigambo byamwogerera nga alien skin nga bw'olaba Frank Gashumba kubanga Frank Gashumba yaweerera omwana ono Nabukeera mu masomero ag'ebbeeyi yamujjanjaba n'amutwala ne India ne bamujjanjaba bamukoleko therapy skin surgery amutadde mu social life eyakabyamukkwanidde emikwano egy'ebbeeyi omwana afuwa oluzungu alinga yazalibwa mu bazungu naye bannayuganda ebigambo byebasasudde Frank Gashumba byebyo mubiwulira omwana n'atuuka n'okukola omukolo n'atayita Frank Gashumba taata we nga mwami Frank Gashumba essaawa zino asinga n'abazadde abazaala Aisha Nabukeera Champion Gudo yali ayambala bulungi nga school fees alien skin asasulya mu biseera omwana ne bamuteerako n'emmotoka emutwala ku ssomero n'emukima ng'alina n'ewaka amufumbira amwoleza engoye nga ebiseera byonna alien skin abeera ku mwana ono ogenda okole homework bannayuganda ne boogerera omwana ono kati omwana yenna afaanana ng'ettako n'okunaaba tanaaba bannayuganda mwagala ki omukunja atasera oyo muzira okuddira omuntu eyalwala siriimu ate nga mulalu abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.